Fulanda nembwa zijja wagwali ozirabyekeze embwa. Sizirabangako Oba yaziteeka wa. Naye nange newunya engeri gyafunamu embwa ezo. Nandi buli. Kakati konde wa Fulanda. Ogenda mu nsi oba oyimbwa. Wewalanga nnyo kutuusaayo. Ana etolina kutuukayo. Mu nsi ya Fulandani. Kati kola ebintu ebitakutuusa mu nsi ya Fulandani. Kubanga buli wotuka mu nsi ya Fulandani ekibonerezo ekiriyo kimu kibooko. Chobola ne kitaawo yabadde annyonnyola. Yagambye oba nfulambwa oba nkuba nayenze muyisa jeno mu movement. Naje mufonera. Namoyesamwe. Yamuyisizaamu wembuya. Ne abantu abakulu. Ne taata alimba. Amazima gali nti ne botafire bali bakutunuulira nga oli bwotyo wagira movement. Kali mwami Museveni. Abantu abagira movement balina kubanga bakisa kya Mukama. Ngaba full figure. Tebalina buzibu kuba bagifunamu. Bakunama ne babawe emmotoka. Naye omuntu ng'owagira movement taata simanyi ng'oli mu mbeera eyo mu butuufu tewali nsonga wadde ebbiri lwaki wagira movement. Kuba listi gwe kubanga omuntu ng'owagira NUP ng'oli mu mbeera eyo kitegeerekeka nti nange tunoonya kubeera bulungi nga tulina obwenkanya mu ggwanga. Kisobola ekikulemeseza okufuuka obulungi mbeera ya gavumenti. Era oba mutuufu ogiwakanya naye obeera otya n'obukkakkamu n'eddembe lyo n'ogamba nti nze bannaaye wano ku booda wendabidde enjuba n'omusana era n'omwana wange muyita aveeyo. Teribangalawo ompita n'oli yagenda ku kyeyo yalize ne twegatta ku movement era kimupererezaako. Taata tusonyiwa bakoze bo by'okufuula embwa n'okukuba. Naye naawe byogenda okwogera n'ebikola lowooza ne bannansi kye bategeeza. Weetuusizaayo. Olowooze ne ku baana b'abantu abafudde. Taata talina kulowooza ku kintu kirala kyonna yeerowoozeeko abeera bw'ateekeko leediyo awulire nti abayimbi bagenze ne bafuna miliyoni 5 gwe nawe wetunuulire. Gwe naawe olabe gwe eyazze n'oyambala akasaati ne pikipiki naki gwe wafunye mmeka. Ekyo kituufu. Kuba omwana yenna nambeemu omuntu watuukira ofuluma eggwanga. Wano mu Uganda abagezezaako nga biganye naye Katonda n'amubulesinga n'ayitamu. Kuba ekyewuunyisa wano mu Uganda ate ova mu nsi yo oba ofunye omukisa. Ebulungi. Era bagamba munnaye abaana be yafuna omukisa abaana be bali bweru. Teebereza. Ng'ate ogenda bweru kyandibadde kya nnaku naye wano mu Uganda tukiyita omukisa. Nti wagufunye. Kyokka otuuse eyo mu bulumi bwonna ogenze taata akugamba okomewo ovuge booda. Taata tusonyiwe. Nafulanda mutusonyiyire okuyisaamu emboko n'okufuula embwa. Naye n'abakuvuga gye bakutwala si walungi. Abaana abo abakozesezza bo babuuze bataata baabwe. Baabaze ne bakukwata video bataata baabwe bavuga booda. Bakulageko ku bataata baabwe. Era nabo bambale ku busaati obwo nga bali mu mbeera eyo. Bajjeeyo kano mu interview y'essaawa bajjeeyo ak'okugamba mbuno ayagala kuba kakiiko ka entertainment. Ensonga na boss oyinza gyogerako otyo. Kakati era ye yali asaanira ofuna kaadi. Buno obubaka bugende n'eri abantu baffe bonna. Abeesimbye ku bifo ebyenjawulo. Ne na bossa ndowooza ojja kubulaba. Ebiseera ebisinga obungi mu mawulire tuyina ekintu ffe kye tuba twagalamu era kye kikola amawulire. Oyinza okunkolako interview ya ssaawa nnamba ng'owulira nteredde bulungi naye ng'onnoonyaamu nsobi. Ekyo kati gweza nayo sinza kikunyonyola okimanyi bulungi. Era kisinziira ojjidde mu mutima kigendi. Oyinza okujja ng'oze kunjako interview naye nga mu mutima kigwejjiddemu. Nenkunyonyola ebintu eby'omugaso bingi. Nonteekamu era ng'otera okulaba ng'akikola eddala n'abantu ba NUP. Abavuga abateeka bisaidi byayagalamu. Wabanyonyola ensonga eteredde ng'amuyingiramu. Nga sokolindeko. Kakati kati ka point of influence kabagikuwe. Nga olabira ddala nga okufugako kwonna kuli mu kulemesa oba wayiswa oba ani okunyonyola ensonga mu bulambulu kufuja ebeeteredde. Mpaka ayagala ku diverting akuvuga akuze ku side gy'akola ki wakwagalira. Nabosa yabadde ku Baba TV. Yannyonnyodde ebintu bingi eby'omugaso. Yannyonnyodde butya wagenda okolera abantu b'Emityana. Yannyonnyodde bingi bye yannyonnyodde.
Newe bamubuuzizza yali agadde kubeera kakiiko ki n'agamba ka entertainment mu parliament. Ekyo kye kyabadde ekituufu, akakiiko ka entertainment kaliyo mu parliament. Era mu nsonga zonna ze bannyonnyodde baggyeemu ekyo. Ekituufu tekakola ki? Tekaliimu. Naye tekitegeeza nti temuli bwe kagwa. Tekitegeeza. Nawe bakomyewo n'akatonnyeze ku lwawo. Tekitegeeza. Olw'okulaga nti entertainment, tekitegeeza nti entertainment parliament teriiyo. Weeri eyina ne mugundi mwegwa. Mu kakiiko, mu bukiiko. Eyina mu bukiiko mwegwa. Okiwulira. Kati be kyasinze obakaluubiriza butayogera kakiiko kano direct. Naye nga entertainment eyina akakiiko keegwamu mu parliament. Amane Federation juzi yagenda mu parliament. Yali meeting ani? Kakati Federation yagenda mu parliament yali meeting ani? Kanko ekyokulabirako ekituufu. Bwe tuba tunoonya abantu abo betwogerako. Lwaki bwe kituuka ku baagala oba ku Sseggona tekiba okay? Lwaki bwe kituuka ku Ssekikubo nga Ssekikubo ali pressingibwa lwa Sunday ekyo kibokke? Ojjayo baagala n'ojjayo Sseggona no ba replace ne bamulonze na boss obane walukaga tekibokke. Ojjayo Ssekikubo ali boloterwa Sunday kibokke. Gwe uli lwa Sunday statement yayinza okukola mu parliament gyogamba nti eno ya muzinzi era ezimba ekibiina. So omusajja wawangulira akamyufu yakawangula atya? Bano bajja yawo nyonyola abantu nti yakawangula mu butemu. Sinako bukakafu nakumanyi Ssekikubo yagamba amawulire gonna gakwata nga balina n'omuntu gwe basse ne Ssekikubo yennyini yali akubiddwa. Yakawangulira mu butemu. Alabika mu bukambwe. Mu butemu so si birowoozo birungi. Mu maanyi. Mu butemu. Okiwulira? Awo kibokke. Awo kibokke. Nono gundi. Bwabajja otinka siimire. Awo kibokke. Waliwo omusajja bamuyitanga Kyamadiidi. Kyamadiidi ate yati oyo. Kyamadiidi yali wa Lwampala. Yali ateesa mu parliament. Bebalebo MP kwaliko Ssekikubo Nsereko Kyamadiidi Itinka Simiro bana bani kwaliko abali bawera. Munnange Kyamadiidi ne bamusikiza omusajja bamuyitanga Ngabirano. Waliwo none yagenda mu NT omuvuka. Naye kimanyi Ngabirano bukyanga kwaliko n'omuvuka weeri bamuyitanga yali wa Kabale. Ali mu NT kati ndowooza. Yali mulungi nnyo bambi. Oyo. Omuvuka omweru oyo. Kakati wotunulira abantu abo bonna nga bwe bajja Kyamadiidi kulonda okuddako bamusikiza Ngabirano abo kiba okay. Naye Ngabirano tayogerako kintu kyonna mu parliament. It is very okay. Okiwulira? Naye bwe kijja ku NUP nga batandika olwokuba bateekawo baddikoyi baabwe era olaba babafiirako nti baagala mukwano tusonyiwe bannange tetwamanya gundi yakola era NP yakola era bannange bamwogera nga tetwalaba. Nambe mugosingo manye ebintu ebyo. Baagala akakiiko ke yaliko kale katugambe tugenda kuteesa ku bukiiko. Kali accounts public accounts committee oba ke kaliko Nambooze. Kati baagala ye yakakozesa ki bannamubende bano abagamba tetwamanya. Bannamitiyana. Baagala bwe yali kakiiko yayina ke yaliko. Akakiiko ako kayamba ki bannamitiyana? Kyobabuuza bano abagambye bambuulire kale batusonyiwe tetwamanya. Ate baagala yali kakiiko ng'akamanyi ke yalemera nako kayambye ekimitiyana. Musooke muteeke wali nti baagala bye bino bye yajja mu kakiiko era bye yagasa mitiyana kagiyamba ki? Kuba Nabbosa ye tanaba kutuuka ku kakiiko. Tanatuuka kakiiko gwe munene. Wadde ne mu parliament. Kabaddeko emyaka 5 kayambye ekimitiyana. Okiwulira? N'akakiiko kaliko ng'akamanyi. Yakalemera nako kagala ennyo kayambye ekimitiyana.
abantu bano twalowooza nti bagezi olw'obuyivu bwabwe naye okutegeera kirala n'obuyivu bulala lwakuba Samusoni Kisokka ye yamukoppako birala ne Samusoni Kisokka ekyo yakyogerako n'agamba abaasoma bangi naye abategeera batono yali akyogeranga n'agamba ne mbabuulira abaasoma bangi naye abategeera bo batono bw'ogamba nti Mayanja Nkangi n'azuukira Samusoni Kisokka n'azuukira bonna ne badde ba prime minister abasinga obungi abala Apollo Nsibambi n'azuukira oba agambye naani omulala kakati abo Apollo Nsibambi yakola ki bakola ebintu anti yakola ki sibe bakola 1995 constitution bamala ogikola obuzibu obusanga mbazuukira kakati tebasobola zuukira kakati bw'abalaba nga baali balungi ng'ate ye takyasobola kubeera ku nsi eriko babi lwaki tagenda gye bali ne bakolera eyo lwaki tagenda gye bali baba takyasobola kubeera ku nsi gye bakoleramu era olwaleero wajjukidde nti ba Apollo Nsibambi ba Samusoni Kiseka tebayagalanga bino byabadde akola bitya mbuulira ku mulembe gwa Samusoni Kiseka omuntu omu we yabba ssente Samusoni Kiseka n'agamba nti omuganda wange twasoma naye tasaanidde kuwolerezebwa tasaanidde kugambwako mbuulira Apollo Nsibambi NRM bwe yali ekola activities zaayo ye n'azigaanamu n'agenda mu FDC n'abeera eyo ngono wakola tugamba omusajja atuliddemu olukwe wadde Apollo Nsibambi yali mukwano nnyo batinye funza bamugisha muntu wamulaba ddi kulala yamugisha muntu bajuliza manyi akantu kano waki kanfuukidde kazibu wiiki ebedde twakola nga bagambye bajja mu byobufuzi nga balaba Buganda egudde nnyo mu byobufuzi ng'era tebalina bantu bakukunavu kati olwaleero bajuliza abakukunavu abo luli Samuju yagamba nti twagenda okujja nga tulaba Buganda essenyo era abo bennyini beboogerako be baaliwo mbubbo ne baleeta amagezi amangi era n'abamenya mu be yamenya temwabulamu Sseggona abajja basitwa omutindo gwa Buganda naye ekimanyi mu be yamenya be bakumpanyiza n'okukola ebyekisiru bena n'okukyusa buli kimu kuba mu myaka 2 gyabadde mu bukulembeze Uganda weyonoonekedde to the extent esembayo Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 na Final Channel koli Iron the Press jendimu ne nambemu buli mande tukeera mu Iron the Press olusa akaseko tusoka ne tweyisa mukeno ne tugamba ensonga zino naye wali wakakote nambemu n'agamba omukulu agende akolere gye bali nga tukyali ku Nana Herbal Mouthwash kujjukiza nti gwalina amannyo agalina obuzibu bwonna ganyenyera galimu ebituli gakuba oba ekiso kibi mu kamwa Nana Herbal Mouthwash yakimala yakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu supermarkets drug shops ne clinics ez'enjawulo wano mu ggwanga ali emitala w'amayanja ojja kubeera nga omunoonya batunda ebintu by'Abannayuganda. Haji Yasin Kiza ye musomi wa ddwa gwalina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubirako ng'era olidde akalanga awo abe nga asobola okusomera ku ddwa. Hair Trends Saloon Boss Dora yanse wali nnyo
Boss Dora nkutumiddeko ku kiddeebwe yaawo naatera okugenda omubuuzaako tugende Boss Dora tugende Amini tujja kulera ne program Boss Amini kutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira abantu mwenna abatulaba bane mbatumiddeko nnyo buli omu gy'osinziira naddala abantu abali mu struggle mbatumiddeko nnyo mpozi okutumira okwenjawulo ntumiddeko ku Asadaman Makebe omanyi Zanero kizibu nnyo okusanga omuntu abeera emitala w'amayanja ayinza okukomawo agamba nti kangende noonya akalulu okufana kuwona ng'atali kuggulawo aba ne president amuyisaamu agamba mu nsonga eyo gamba bugambi Asadaman Makebe kakati mutumiddeko nnyo omwana oyo positive bamuwa card naye aliko ku kigo naye akolaga tubadde naye byonna gye tutambudde tubadde naye era olwaleero luno lwe twogererako ndowooza tugenda Mbale abaawo mu Eastern awo w'Abamongo wonna awo tugenda kuyita waawo Kedia wiiki eno president ali Butebo Budaka leero Kikuubo Kibuku Butaleja Manafa na Misindwa Tororo ne Busia wiiki eno agenda kitwa paka Friday awo wetukutaawo akalulu kalaba otya akalulu naye mbutufu ekaba kalulu oba kyekino kyebagana Nowemindi Asena mu butufu tuyina kangi akalulu kangi rese erimu bameka nnyo rese erimu abantu ntumanyi bali 8 naye okuva we basimbula omanyi waliwo emisinde wodduka woti kakati ne batandika omwetoloolo rese erimu abantu 8 naye kati tuli kayimba kali kababawaana nnyo kakati rese mu bantu 8 omanyi nze gye nasomera twalina abaana abaddukanga emirundi emingi egyo egy'okwetoloola naye ng'akwetoloolamu ebiri kati waliwo omwana yaddukanga bamuyitanga Mujabi naye Mujabi oyo baŋŋamba kati yafuuka n'abapoliisi naye Mujabi oyo yeetoloolanga nga oba toli stede Mujabi yayisanga abantu ate kinkana naddamu ng'ajulako ddamu basanga kakati wano tuyina bakiprotiki kakati tuyinawo ne bano bakatugezeeko kati bakatugezeeko bo beesunsudde dda abalala tubawulira nabbawulira balinga bataliiwo oyinza n'okubuuza laali gye yakuba nga terabika ku mulundi guno abantu badde siriyasi nnyo ebintu ebitalina makulu tebabiweredde ddala amakulu era beekutte bokka beesibye bokka bakoze batya nga tewali abawa amakulu n'eziddiko zaabwe zonna zaabasala ku luno basasulira bwereere kati resi erimu abantu 2 only 2 temuli mwadde ageraageranyizibwa nti oba owokusatu wuuno resi erimu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mulimu ne President Yoweri Kaguta Museveni General Kaguta Museveni kati General Kaguta Museveni bw'omutunuulira ebintu bye ne rali ezimu takyagenda lwaki mbwaba ku mirimu gya ggwanga omukadde abeera mukadde lwakuba mumwagala kuwakanya bukadde nkugambye n'oba naggwa n'otya bw'okaddiwa oba okaddiye rali ezimu ozikubamu ku ndobo emyaka 9 mingi 8 we yatandikira obbala kati gwegenda mu katabo ke akubuulire we baagatta nnyina kati gwogamba tali mu 8 ali mu 9 ali mu 9 naye sewa mugumu emyaka 9 mingi adde okuba yakuba push ups nalayira obutaddayo kwepanka ku bantu kuba nange sizisobola emeka the push up sisukka 10 naye yakubanga 5 bana naawe oba 10 simanyi ede tugenda namala kuba wadde 3 tugenda maaso kakati awo otunulya emyaka omuntu wakula abaakoze eki abaakuze kabe naggwa n'atya abaakuze kyova olaba olijje n'omwoza ensaali naye olaba n'okwesimula ku mumwa akatambaala atuuka time ng'ayagala kagaya bugaaya naye nga jje nomulamba eyali akanga okuva eddala abazidane mu kapiira nga midfield atandise kukwata bigwo paka we yagenda agutende okitegeera okakasa omuntu bw'akula aba akuze kituufu so rese erimu abantu 2 President Museveni ne Bobi Wine President Museveni ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu
abasingadde ababuzabuza beesootinga okusinziira kye tulaba ne President Museveni yali badde mugoberezi rese eringa erimu omuntu omu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga nga muwagizi siga analyst ati labayo lwaki nkugamba nti yandibadde agoberera bugoberezi bw'otunuulya ebibeera ku laaleze n'abantu olaba kakati njagala laaleza Museveni zijjeko ze bayita funding ogambe nti abayimbi tebaweebwa ssente ogambe n'abaana abagenda babalala n'abatali bayimbi teri ssente ogambe buli muntu ajje ku mwoyo gwa ggwanga kye nalabye pakwaki abayimbi tewali nsonga lwaki babawa ssente pakwaki walabye liri pazo ate kati ssente zikola kate mutte yayimbye abeeyo pakwaki babeera baani gwatambula ennyo olowooza omuyimbi mugaso ki ogw'omuyimbi mulaale kwatirirawo bantu paka woonojja tewalina era nnyo omugaso guli awo kakati ekyalibadde eky'omugaso omuyimbi mulaale kwandibadde kuyimba okuteeka ennyimba mu ebyo byennyini ebiri mu manifesito oba ennyimba eziraga enkyukakyuka mu ebyo byennyini bamwogerako oba okukuuma sustaining kakati njagala ombuulire oluyimba nga bolingo mulaale lugasaki lutya mulamu abadde baliina omukulu okujja wabeerawo abayeekyayo nga ayagala kuvaawo ng'omukulu tannayogera temutegeranga bukukunavu bwa muyimbi kyova olaba bwe tutuuka mu nnyimba ez'aba South Africa nga balwanirira okufuna obwetwaze bwabwe olaba nti abayimba ezikwata mu eyo yennyini revolution oba baki bebogerwako so si abayimba bonna ontegedde kyegamba abayimba ekikwata mu ekyo kyennyini bebogerwako kankugereza abayimbi abo gujja funa enjawulo abamu bali side ya NUP abala bali side ya NRM oyina Walukagga ayimba palamenti yaffe Bakoowu ayimba ayina ennyimba zayimbaawo okitegeera kakati wamala okubeera ne Walukagga kakati oyina Hassan Ndugga ayimba ennyimba ezo zayimba eza struggle bomala ne gwoleeta yennyini eyalibadde gwogamba nti ayagala okufaananamu bano oleeta mukunja era naye olwa struggle alukola ki aluyina bonajjawo n'abaana Kingi Saha akamwanyi kamala bumazi okusabika okutegeera ono kyabadde akola ki ayogerako bomala n'onaaleeta oli omuyayo gwe bayita biso omumanyi biso bisala simanyi biso biki ayina oluyimba lwe olwasitawo naye ababaka lwaki tubalona ne mukola mutene okitegeera message lwa message n'abaana bonna ba platform awo baba n'ennyimba nga ki nga kiriya ne bebawa okuzanyawo obuzanyo wabulabe wali nga tongoza manifesto yaffe otwade tuginyonnyola abantu ku kitebe walabye abaana ne bawadde okuzanyawo obusikitisi bwe bazanyeewo ng'olaba bonna bukwata ku ki ku nkyukakyuka kati omala ogerageranya abayimbi abo nga bebayimbye ennyimba ogende ne wa NRM baleetera gaddi yalonda leeta ekwatira ki mu manifesto ya Museveni era ekwatawa era eyongeza ki era Museveni byayogerako kulaale kankuwa ekyokulabirako ekyangu okitegeere bulungi twalina akayimba twakakozesa nga tuleeta Besigye tokakwa balabala agambye tuwe Besigye akalulu okitegeera luyimba lwe lukuba ki kakati mulwana n'aleeta oluyimba tokakwa balabala Besigye nayingia towa basi yako ng'oluyimba lwennyini lufuuka campaign ekigambo kya campaign ddala abayimbi ba NRM kabeera kankolera bigattirawa abantu kyavudde babatunuulire mu campaign eyo bikwatirawa ku bantu kyova olaba oluyimba lw'amayinja mu NRM lwali lw'amaanyi akalulu kuba lwali lusagula by then otegera kyenkugamba kati ennyimba bonna abaliyo tebalina na nnyimba za campaign netubonga naawe era nayo yali y'amaanyi ng'eri ku message kiwulira era bagikola eri mu message
So ekyabatunuuliza nga TV kuyimba abantu be batategeera omuntu azze kumubuulira ku byabufuzi omugamba agenda ogule emmotoka. Mu package gy'otegese y'oluyimba tewali na tusuubira kukola ki. Tuongerako ki buli muntu alina tutunuulira butunuulizi. N'agamba leero bano bakiwulira ate ekyokubiri. Njagala otegeereza neno nti abantu bakoowu ago ge mazima agatakaabwa. Natunuulidde abantu b'epakwaki ludda waabo na gye baabadde. Okimanyi omuyimbi ne yeekubira enduulu n'awuba akatambaala n'ajja bugalingamu ne ku bikonde ng'abantu baganye. Omuyimbi yayise n'omukyala jangu bawulire ebyennyimba wakiri kyekirungi Diamond kye yakola buli we yagenda afunawo omukazi wajja Uganda ng'ayimba n'agamba omukyala Zanera abantu baaganye. Abantu baaganye kati njagala abantu abo bajjeko omutwalo gwobawa okujja mulaale mu basi gye batikka n'akasaati okabajjeko olabo babanajjawo n'omu anti enale muno gijjako funding mulaale temubeera muntu n'ogu n'ogamba nti ab'omwoyo gw'eggwanga muba mujja anye abantu bagenda ne bagaana ebintu neweewuunya babiganye ngaana ki wabaddeyo sitekanivo jjo naye abasinga babuuza byabaddewa Kampala sitekanivo tewagitegedde yabaddewa sebugo wemuyenga ekizibu kyeki yabadde wano olabaza mukono nategedde nedda ssebo yabadde wano mu kibuga Kampala wano wakati mpozi bagyekoledde naye abantu yagweredde kololo nga ye NRM sitekanivo tufula abantu bayinza bijjamu kati kamalo kubuulira ebyo sitekanivo biraba sitekanivo zabanga nnungi Jennifer abo naga Jennifer yatukoleranga ekintu abantu nno Jennifer najja bamuwa akalu era ekituufu sitekanivo yali nnungi ago ge gaali amazima yayonoonekamu abantu waali wamu nti sitekanivo expense ennene bakoleranga ddala nga Museveni nga bagisaasaanyiza ate ku bayimbi abatali bawano nga Museveni yakoze mu kugulawo emmwanyi awo yayonoonekeranga so nga ate sitekanivo yali erina kuddizanya abayimbi baffe kwawe basasula omusolo gwa kanso okutimba basobola n'okwebrandinga buli omu okukozesa amaanyi okwebrandinga alabire ddala ng'agwiridde mu kiti ekyokuyitibwa mu sitekanivo naye kati omulamwa gwayo gwakyuka luli lwali kusanyusaamu bannakibuga ku mulembe gwa Jennifer era gwe mulamwa gwe yali ekolebwako omanyi omuntu n'oba tomuwagira omulabamu ekirungi engeri gye yali omukambwe yakozesanga obukambwe bungi naye ng'omuzadde asobola okukuba ogenda osome naye ovaayo n'agamba omwana wange bamusalire enkoko alyeko Jennifer kye yakolanga mu bukambwe bwayizamu bannakibuga okugoberera amateeka n'ekulaka ng'omwaka guggwako n'abasanyusaayo mu sitekanivo kakati Jennifer olw'okuba yayitira mu bukambwe ennyo mu kukola newankubadde oba wali omuwagira oba wayita omuwagira kuba naffe ffenna yatukosa nganze omu ku bo beyakoseza ddala naye osobola okukiraba n'ogamba mu butuufu ku Jennifer wano kyalibadde kyanjawulo n'omuddo gwe yaleka asimbe wali eri ku Bombolodi ogwayonoonekedda walinga ku Ikotoliyo abantu bagulinnya dda naye oli ku mateeka ga Jennifer nga teyayinza gulinnyamu Jennifer nadda wano e Kampala tewali naafuna akalulu ku bwemupi okuggyako Jennifer era nze ngenda kubuulira kakitadde oba strong pillars za Kampala omuntu kwe bayinza okuwa akalulu era ne batemulugunya ne bamukomyewo kuba Idi ayinza kuba Jennifer kyekakasa ku Jennifer olaba katuli mu mbozi y'omwala ku Jennifer tegwandikoleddwa gutyo ekyo kyo baali gumuwadde naye yali kigoberedde paka mu mateeka ate ku mutindo ekyo yali akitunuulira nnyo omukyalo oyo so Jennifer yakolanga ebintu ebito naye kakati bano weebuuza abaakoze ebintu bino baabikoze mu mutima ki abantu bajje bababuulira obulungi bwa NRM nga bali kololo kyova olaba ekyali badde kikulembera nti tukole bwe tuti ate baabikoze kyova olaba nange kennyini asula e Kampala saabitegedde era nze nkwewuunyiza nze ow'emukono nategedde era ndi munnamawulire nabadde nsobola otegeera kiki ekigenda mu maaso mpulidde kipya era mpulidde gwakireese wasuubiddwa kanivo era agesazze nagezezaako gino nja ku mutimbagano ng'era tewera naye nze lwakubanyina n'ekizibu kyange nze tompeza nze Museveni aba n'abantu miliyoni
gwe tobaako sisobola kubeera wa miliyoni emu mu omuntu omu 50+1 tokaagala kuba oyo +1 +1 simwagala nibagamba mbu ate population yabadde bali nange nabadde muze yagiwezezza sibiriiko mbu banagenze kulaba sibigendamu okay katukatandike iPod Nuupu yayingidde yasabye eyingire iPod we byatandikira njagala njiwe background entuufu we byatandikira iPod yali NGO ngeri funded by ensize bwere oba Netherland community bichi something like that Netherland nga yekulembedde mu bafanda iPod nga tekakata kukuba na Uganda oba ku bibiina bya Uganda byonna gyeyungamu ng'olina just kusalawo obe member oba tobeera but iPod empya yazzeewo kati teeka kuba luli waliwo nga National Consultative Forum nga yegatte ebibiina byonna ebiri mu parliament kati National Consultative Forum yafuuse iPod oba iPod eno we gwako funding ne bagikaka eyingire mu National Consultative Forum ebe part of amateeka gafuga political parties Nuupu esooka negana negenda mu kooti wabula oluvannyuma nga kooti emaze okusalawo byesazeewo negamba amateeka nesaba eyingire kale ate mu kusaba okuyingira ate tebajagala eyingire olw'ensonga nti waliwo ssente ezigabibwa bagidayinga ku ssente zino ziweebwa ebibiina by'obufuzi because every government erina okufundinga political parties ng'etteeka kirina advantage zaakyo emu 2-3 esooka to stop foreign influence mu ggwanga lyo ekyo advantage emu eyokubiri to prepare leaders of tomorrow kubanga political parties zino oba ogiwagira oba togiwagira government erina okubeerawo nti ensi tebeerangakawo nebanga Somalia ng'erina vacuum terina mukulembeze so ebibiina bino biyamba okutraininga abantu okuteekateeka abakulembeze ab'enjawulo ekibiina kisobola oba kinafu naye nga mulimu omuntu oyo omu omulungi asobola okujja n'ayamba eggwanga eyo mu maaso so ensonga lwaki ebibiina bibadde biweebwa ssente naye ebintu bwe byakyuse kati Nuupu tebajagalamu iPod ate yeyagala okubeeramu ate yali egivumirira oyinza kyogerako ki kakati Zanero gwolowooza lwaki abakayananga luli nti Nuupu erina okubeeramu iPod abakayananga nti Nuupu yeremu iPod nga Nuupu yeegamba ffe tetujja kukola ki kujjayo kati olwaleero we bagamba nti Nuupu kati ategendamu iPod ate be bakayananga bagamba tejja kujja kategenda ontegedde abakayananga luli nti Nuupu erina okubeera paati ya iPod ku tayimu eno bagamba tojja be bagamba tojja kale Nuupu egambye nti ŋŋenda be bagamba tojja lu yagamba sigende bagamba jangu golowooza lwaki esente nga bw'ogambye nti yali nani government organization ng'efandingibwa abazungu naye yali ekola bweti ng'abantu abayina ababaka mu parliament kibakakatako okufuna ku ssente zaki za iPod oba ontegerekeka abantu abayina ababaka mu parliament kibakakatako okufuna ku ssente zaki za iPod naye bano movement neddira ssente ezo ezijja nga yeefunako omutemu ogwayo nga gundi efunako omutemu ogwayo ne bakizunguwaza ne bakikiitika mu kwagala kwabwe okukifuula iPod ontegeera olede NUP yaliwo oba ntegeerekeka simanyi oba nfunika olede ngo emaze okolifoyinga okubeera memba yaki ya iPod ontegedde kyegamba naye bano ne bayagala ogikozesa okukola bye baali baagala by then NUP neegaana okukola ki okwetaba mu lukiiko abali b'emmere neegamba nze ndi wabbali ebbanga lyonna kati kamala okubuulira Besigye lye yafugira teyagendako mu lukiiko olwo okimanyi oba tokimanyi sirabangako kifaananyi kye olowooza kati lwaki NUP baagala kifaananyi kya Bobi Wine teyagendayokko era ng'agambye batasa tebikola ki tebikola okiwulira naye nga ssente alina ozifuna kubanga ziri mu mateeka
FDC nga inazikola ki kuzifuna kati ku time olwaleero bano badde iPod yaabwe ne bagijinika mu National Consultative Forum okitegedde kakati ne bateekamu n'ebiteeka byabwe bebe baali agadde president alina okukiika ffe bye twawakanya kati mukubi wakanya era bakimanyi we tumala okutuula wali era tugenda kuddamu tubikole ki tubisattulule kati ku tayimu eno tugamba nti ate kati ffe tuyingidde kuba ffe tuli bammemba ekibiina ekisinga opposition mu Uganda amaanyi era ekirina okubeera n'omugabo olwedde kirina abaka abasinga obungi mu palamenti ng'ogyeko aba gavumenti n'omugabo gwaffe percentage emanyiddwa kati ate bamawo be bakayana nti abo tebakola ki tebajja lwaki bamanyi omugaso ffe ebintu byonna ngenda kubuulirayo ekintu kimu tubikolera mu budde ffe twamanya ddi we tulina okugenda mu iPod era twamanya ddi we tulina okugenda mu kooti tumanyi ddi we tutalina kuyingira kyova we tuyingirya ate tubawo obuzibu omuntu wagamba nti sente zino ezibadde zigabibwa political parties engeri gye bagambye nti okuzifunako olina kuba mu iPod kisoboka okubanga kyekyatutteyo nuupu naye nga ate bano ekizibu kye balina bagamba nuupu yo sente nga ze yafuna yezikozesa kukola bya ddala ng'okuzimba ebitebe okitegeera ekizibu kye balina nuupu kukozesa sente mbutuufu bwazo nti bo bazikozesa bya ddala kuba ebintu ebirala byonna bibadde bifuna sente naye osanga ekibiina nga tekina na kitebe kati nuupu we bagijjako sente ebitebe bino byezimbe ebyenjawulo bijja kubeera nga tebiri funded kati bo balowooza nti senga tubalemesa okujja kuba bo sente oba tozirya bazikozesa bya ddala kati katubagaane bwe kiri oli aba n'endowooza nagirabyeko ng'etambula kankunyonyoleyo ekintu kimu ekituufu abantu balowooza ekiwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amaanyi naffe ffenna bamemba ba NUP balowooza sente ezo oba balowooza nti sente omanyi Mwami Museveni yakwata kimu nti oba onaafuga abantu baavuwaze nnyo ekyo kiri mu ideology ya NRM era ke kakodyo kesinga okulwanyisa ekalwanyisa ku basuubuzi nekalwanyisa ku bantu abakola bakasente obasuula buli kimu okiwulira akakodyo kaabwe akasooka kwavuwaza bannansi kati tebakoma kwavuwaza bannansi baagala n'okwavuwaza ebibiina kyova n'olabika olabisinga ogamba nti bannange nze mpagidde gundi ogenda okala nti bamusudde takyasuubula yakutaddeko omusolo yakutaddeko omusolo kati akakodyo kaabwe ako kyekimu ku byokulwanyisa bye badde balina ku bannansi baavuwaza ennyo abakukunavu babeeremu batono mukole bye mwagala kati kyetuliko movement kyekola kati erowooza senga ejja akasente kano ku NUP oba neteekawo embeera yonna okulaba nga NUP efiirwa sente ezo tejja kuddamu kukola nkulaakulana eyo gyekulaakulana tejja kuddamu kufuna buwagizi bwefuna kyeva egamba tujja ate bani bagamba tojja olina emitendera gyolina okuyitamu okiwulira kubanga oli ayagala mumalisinga nti ono gw'omwesiga mulaba tutudde naye ani Mwami Museveni yanoonya dde ekifaananyi kya Kyagulanyi kyabula okitegeera kyokka nga batudde nga abasiru ali eno waggulu ataddeko olukookolo bo bali eri boogera yawulya teyamubuuza kibuuzo nanti yali president awo omanyi bakyusa obukulembeze like wobanga oli mu iPod ng'okulira ekibiina balina ttaamu gye bakuwa n'obeera nga naawe okulemberamu bakyusa oba oluvannyuma lwa myaka emeka kati Mwami Museveni bakyusa ne okumuwa olaba waliwo ayinza kyemanyi yawadde mawu olaba Mwami Museveni alina gwasobola owuliriza yawadde mawu ayinza okutuula ebbali wali eri n'atula bw'ati era iPod eddako okutuula mawanyonyole ku bya iPod nga yali waggulu eno nandi iPod eddako okutuula mawu agenda kutuula eno waggulu President Museveni naye atuula eri mu banne tekisoboka oyo omusajja mu nsi muno ye muntu atayagala mukulembera kyoba yalwanyisa gavumenti zonna zeyayitamu mpaka ng'akulembedde n'azidobonkanya kitegeeza mawu ya president wa iPod kati kiba kitegeeza olwebadaddako okutuula President Museveni ne banne bajja tuula eri mawu abakulemberemu yazirwanyisa mpaka ng'akulembedde zonna yazirwanyisa mpaka ng'akulembedde
kati gwe tokkiriza nti agenda kulemberwako. Tasobola kulemberwa. Ate yalina owulirizibwa n'ebibuuzo bana bitono. Wombuze kimunyiza. Kakati ffe tukola ebintu mitendere mituufu. Era abantu bonna bagamba abantu abatulaba n'abatuwuliriza zino sente za Mwai Museveni. Era temuddamu gamba mbuno sente za Mwai Museveni simanyi n'opwe zitwala. Sente zituweebwa abagabi b'obuyambi. Era we baayagala obusalako yese bukiri. Eza iPod luli zaali za bugabi bwa Aha, naye n'oku we yavaamu. Kati ne mudda omusolo. Ne tufuna ez'omusolo. Zisigale nga zifandinga abo bennyini abaali bafuna ki? Era ez'omusolo ezo kyenjagala mumanye si za Mwai Museveni. We bakusolooza we basolooza wa NUP era enkola yonna girabye bagijje mu iPod ne bagisimbuliza ne bagiteeka mu fufa kati eri ne mu Federation. Kwa babuza Kenzo yagambye atali wa NRM. Kobe muyimbi tosobola ofuna ku sente za Federation. Zani abadde azifuna. Babadde bazifuna koko. Ne bakola ki? Ne bakimanya nti zino sente za muyi wa musolo. Ate nga n'omuyimbi natali wa Federation ab'omuki? Ab'omusolo. Natali wa NRM ab'omusolo. Kati wezijja nti za abayimbi za bannabitone so si bannakibiina kya NRM. Oba kyekyo bagitwale ku NRM Secretariat. Yejegeza neza iPod. Za buli Munnayuganda. Za buli Munnayuganda munnabyabufuzi. Ate nga ne NUP kibiina kiri mu Uganda. Era nakyo kiwera ddala omusolo ngero. Kikakatako. Bamemba baakyo bawa omusolo ng'abantu abalala. So akasente balina okukafuna. Tewali tabu. Tulina zifuna. Kizibunagambye bali bagamba muzikozesa bya ddala. Anti kati sente bufune mulye. Zaagala kati. Mufune mulye. Ekiwulira. Lwaki we tutukozaagala we bagambira leero musaanidde zaagala. Kati tuzaagala. Tuzeetaaga. Okay. Kubanga bye tulina okukola bingi nnyo. Okay. Nabosa. Nabosa wamulabya trendinga nnyo. Yabadde ku interview n'agamba ayagala kuba minister ayagala kuba mu kakiiko ka entertainment. Keeka atambudde naye oba olabye interview Nabosa alina ensonga naye ze yayogedde zaabaddemu amakulu nnyingi. Wadde simanyi lwaki bajjeeyo kano mu interview y'essaawa bajjeeyo ak'okugamba mbuno ayagala kuba kakiiko ka entertainment. Ensonga Nabosa oyinza gyogerako otyo. Kakati era ye yali asaanira ofuna kaadi. Buno obubaka bugende n'eri abantu baffe bonna abeesimbye ku bifo ebyenjawulo. Ne Nabosa ndowooza ojja kubulaba. Ebiseera ebisinga obungi mu mawulire tuyina ekintu ffe kye tuba twagalamu era kyekikola amawulire. Oyinza okunkolako interview ya ssaawa nnamba ng'owulira nteredde bulungi naye ng'onnoonyaamu nsobi. Ekyo kati gweza nayo sinza kikunyonyola okimanyi bulungi. Era kisinziira ojjidde mu mutima kigendi. Oyinza okujja ng'oze kunjako interview naye nga mu mutima kigwejjiddemu. Nenkunyonyola ebintu eby'omugaso bingi. Nonteekamu era ng'otera okulaba ng'akikola. Ng'akikola ddala n'abantu ba NUP. Abavuga abateeka bisaidi byayagalamu. Wabanyonyola ensonga eteredde ng'amuyingiramu. Nga sokolindeko. Kakati kati ka point of influence kabagikuwe. Nga olabira ddala nga okufugako kwonna kuli mu kulemesa oba wayiswa oba ani okunyonyola ensonga mu bulambulu kufuja ebeeteredde. Mpaka ayagala ku diverting akuvuga akuze ku side gy'akola ki wakwagalira. Nabosa yabadde ku Baba TV. Yannyonnyodde ebintu bingi eby'omugaso. Yannyonnyodde butya wagenda okukolera abantu b'Emityana. Yannyonnyodde bingi bye yannyonnyodde. Naye bwe bamubuuzizza yali agadde kubeera kakiiko ki n'agamba ka entertainment mu parliament. Ekyo kye kyabadde ekituufu akakiiko ka entertainment kaliyo mu parliament. Era mu nsonga zonna ze bannyonnyodde baggyeemu ekyo. Ekituufu tekakola ki? Tekaliyo. Tekaliimu. Naye tekitegeeza nti temuli bwe kagwa. Tekitegeeza. Nawe bakomyewo n'akatonnyeza ku lwawo. Tekitegeeza. Olw'okubaga nti entertainment, tekitegeeza nti entertainment parliament teriiyo. Weeri
erina ne mugundi mwegwa mukakiiko mu bukiiko erina mu bukiiko mwegwa okiwulira kati bekyasinza obakaluubiriza butayogera kakiiko kano direct naye nga entertainment erina akakiiko keegwamu mu parliament Mane Federation juzi yagenda mu parliament yali meeting ani kakati Federation yagenda mu parliament yali meeting ani tuze mu byakatonyeze ku lubaawo kakati bano ba propagandisti babaagala na bano abebitiibwa bo ne bajjamu ekyo ne bagamba ne balaba obukiiko buli mu parliament ne bagamba entertainment whatever aterimu ontegede kyegamba yegendera wali ndowooza mu genda ndi oba culture something bwebityo era ndowooza wegendera doketi ya balamu awo doketi ya balamu kakati bw'otunuulira omukyala nga yayogedde bw'atyo mu bintu ebirungi ennyo bye yannyonnyodde balonzeemu ekyo ne beeyambisa ebyo tutandika okukola ki omukuba era nga bamu bagamba bannaye batusaasire baagala tusonyiwe mukwano okiwulira bakogeddeko baagala tusonyiwe mukwano tetwagenderera tusonyiwe mwayogera twalowooza mulimba bajuliza bassemujwawo bajuliza bassegona ekyo kyabadde kikyamu kamala okubuulirako ekintu kimu olwaleero njagala otegeere nti mu nsi yonna omuntu oyinza okubeera w'amaanyi naye amaanyi go tebagaagala nga muntu kademu omuntu oyinza okubeera w'amaanyi naye amaanyi go tebagaagala nga muntu naddala ng'oli mu empire oba ng'oli mu nation ekintu kyonna organization yonna amaanyi go baagala nnyo ng'ogasabika ku kibiina nga gali tiimu waaka ng'ogasabika ku bwakabaka ng'ogasabika ku lwa ggwanga era ng'ogasabika ku lwa NRM Alan Okero omukubi wa mupiira mulungi asobola gukubanga ali mu national team sindi no muteeke 11 mbavuganye wano era amaanyi ge tasobola kugamba nti nze kenagusambye Okero bwenti n'ekitimuka abaana batajja oba ntegeera bulungi abantu baagala that reality omuntu gy'aba alina ku kibiina fine oba Nabosa yali mulungiko oba nga asingako kubaagala I mean oba baagala yali mulungi ng'asinga ku Nabosa naye baagala ojjukira bulungi twamuteeka akakiiko mu parliament omanyi bulungi twamuggyako n'agaana baagala okimanyi bulungi nti mu time we twali twetaaga sensa motion ekwatagana ku Mwami Mpuuga ku Lwebitaano ekibiina nga kigambye nti bannakibiina bonna bakikiririzaamu bajjemu omukulu oyo Obwesige kuba omukulu afuuse kiwaji mu kibiina okimanyi baagala be bayimirira ne bagamba nti ontasana kugibwamu Bwesige tetujja era okimanyi baagala ku kiwandiko kiri ekyaloopu ekyali kigende Nairobi kibagamba loopu asayininze okimanyi bemupya abaaliko nga loopu tasayininze uyo yali omu ku bo nga bagujingiridde onzizaayo wali amaanyi go alungi nnyo mu ttiimu kakati siggo wekka nkuzaayo wali kakati olwaleero senga Nabosa yali mu parliament nga tusayiningira Mpuuga kukulya sente zitali mu mateeka oba zetwagamba nti nno ezo zaali nga Nsereko yagamba nti omuntu olabira omuntu omunnanfuusi bw'omuteresa ekintu akiculumpanya nti baba ali kakiiko kano akagabira parliament okubeera abali ku commission beekozesa obutali bwenkanya bwabwe obunnanfuusi ne beegabanya ebintu ebyabateresebwa okugabira abalala kufuna kyekyo Nsereko kyeyogerako nti omuntu omukumpanya atali mwemuteresa ekintu akibba ne tugamba mukoze bubi ne wankwadde mu mawadde n'amateeka ne twabagamba kwegabira twabagamba mutemere eggwanga twabagamba mutemere eggwanga
era nekiyita ne tugamba katubajjeyo bannabasa babagala bebaga nokola ki bagala balemerako senga dambasa yaliyo mukono gwo twali tuguyina ebiseera ebisinga obungi mu palamenti n'okwogera okuwa olukisa okwogera tulina ababaka 5 29 olaba meka aboogera tebawera 2 kubolero tuula ndaba tebawera 2 tebasuka 2 ate ojja kwesanga ng'abo aboogera ze face ezirabika buli kaseera Samuju any comment Sam any comment Eva balidawe bayita abogezi allo search please Ojiragera kakati otunulira abantu bano bonna betwogerako kanko ekyokulabirako ekituufu bwe tuba tunoonya abantu abo betwogerako lwaki bwe kituuka ku baagala oba ku Sseggona tekiba okay lwaki bwe kituuka ku Ssekikubo nga Ssekikubo ali pressingibwa lwa Sunday ekyo kiboke ojayo baagala nojayo Sseggona noba replacinga ne bemulonze nabboso bane walukaga tekiboke ojayo Ssekikubo ali boloterwa Sunday kiboke gwawulira lwa Sunday statement yayinza okukola mu palamenti gyogamba nti eno ya muzinzi era ezimba ekibiina omusajja wawangulira akamyufu yakawangula atya bano bajja yawo nyonyola abantu nti yakawangula mu butemu sinako bukakafu namanyi Ssekikubo yagamba amawulire gonna gakwata nga balina n'omuntu gwe basse ne Ssekikubo yennyini yali akubiddwa yakawangulira mu butemu alabika mu bukambwe mu butemu so si birowoozo birungi mu maanyi mu butemu ashulira awo kiboke awo kiboke nono gundi bwabajja tinka simire awo kiboke waliwo omusajja bamuyitanga Kyamadidi Kyamadidi ate yati oyo Kyamadidi yali wa Lwampala yali ateesa mu palamenti bebalebo MP kwaliko Ssekikubo Nsereko Kyamadidi tinka simire bana bani kwaliko abali bawera munange Kyamadidi ne bamusikiza omusajja bamuyitanga Ngabirano waliwo none yagenda mu NT omuvuka naye kimanyi Ngabirano bukyanga kwaliko n'omuvuka weri bamuyitanga yali wa Kabale ali mu NT kati ndowooza yali mulungi nnyo bambi oyo omuvuka omweru oyo kakati wotunulira abantu abo bonna nga bwe bajja Kyamadidi kulonda okuddako bamusikiza Ngabirano abo kiba okay naye Ngabirano tayogera ku kintu kyonna mu palamenti it is very okay okiwulira naye bwe kijja ku NUP nga batandika olwokuba bateekawo baddikoyi baabwe era olaba babafiirako nti baagala mukwano tusonyiwe bannange tetwamanya gundi yakola era NUP yakola era bannange bamwogera nga tetwalaba nambe mugosingo manye ebintu ebyo baagala akakiiko ke yaliko kale katugambe tugenda kuteesa ku bukiiko kali accounts public accounts committee oba ke kaliko Nambooze kati baagala ye yakakozesa ki bannamubende bano abagamba tetwamanya bannamitiyana baagala bwe yali kakiiko yayina ke yaliko akakiiko ako kayamba ki bannamitiyana kyobabuuza bano abagambye bambuulire kale batusonyiwe tetwamanya ate baagala yali kakiiko ng'akamanyi ke yalemera nako kayambye ekimitiyana osooke muteeke wali nti baagala be bino bye yajja mu kakiiko era bye yagasa mitiyana kagiyamba ki kuba nabbosa ye tanaba nakutuuka ku kakiiko gwe wadde ne mu palamenti akabaddeko emyaka 5 kayambye ekimitiyana okiwulira n'akakiiko kaliko ng'akamanyi yakalemera nakolo kagala ennyo kayambye ekimitiyana bino bigenda kunsesa busesa enguzi tebagitutte ng'ejjudde bulungi nga bonna mulaba kuba okumanya baagala ali agala akakiiko naye bamugyako yakalemerako nga takakiiko ako keyaliko kekali akakulu ennyo n'okulondola abali b'enguzi accountability sente zitambudde zitya okiwulira
wano zino zakola mbutufu bwazo wano tezakola mbutufu bwazo yakakolako ki ne bali bagamba nti ono yasobola tubala obulungi era ne beyambisa ne government okusigalako so munamitiyana alekana oba akabira agamba tusonyiwe twagala omuntu agenda okukolera service entuufu abantu b'emitiyana twagala omuntu agenda situla ebirowoozo by'emitiyana abireete nabbasaana batasobola kubyadressinga bulungi naye ng'alina loyalty eri ekibiina tukkirize tugaane loopu waffe ajja byadressinga eri parliament ajja bibulira Ssenyonyi ajja bibulira Ssenyonyi ebizibu ebiruma eggwanga okimanyi byebimu ebikulumande Kampala era wanaabireeta era Ssenyonyi bw'anaasituka okwogera ajja kuzingiramu kubanga loopu yeetika ebintu byonna anti okakasa otya anti ajja kubeera okuwabula gwa gavumenti loopu mu kifo n'omaze kuba wakubiri oba kale gwe oba okiraba bw'oba olaba omanyi tugaa kino kiri omuvuja tekiriko na kuwatanya kubanga kakati bw'ojjawo Ssenyonyi abadde akyakoze bulungi ku myaka 2 gye yakamala okitegeera ate nga waliwo ko baloopu abavuganga emyaka 5 ate nga bo baloopu abavuganga emyaka 5 ayinza n'okuba nga Ssenyonyi ajja kufuuka prime minister ate tugenda mu gavumenti mpya Ssenyonyi ayinza okujja kuba vice president oba prime minister ayinza okujja kuba prime minister mufumbiro n'abeerawo loopu nedda era kati abaini alembe baleeta loopu awo abeera wama aba NRM bajja leeta loopu mutu wa mongo naye loopu aleme kusitulayo nsonga n'egyo anti kati naye kimutasa kubeera nga ye sipiika sebo so baga ekitasa amongo kubanga ye sipiika anti awuliriza buli kintu gwoba olaba mu kuwatanyako okwo n'amala jjanga ye loopu alizinga nsonga ki kufuna parliament balonda basobola ati oyo batulondera omukugu basobola leeta nze si wakaja abantu balonze we batu balunda nabbanja abantu ne bawakana naye abikoze abikoze abantu agezezaako banga abikoze nabbanja majegere abantu bali bawakana naye abikoze nze nabbanja abinkoledde nne ebyaddala nno agezezaako compared ku anesera kwogera amanya g'abantu agezezaako so nabbosa tewali nsobi yonna yamuweesa kaadi akakiiko tekakola nsobi twagala obukakamu twagala obuwulize mu kibiina yensonga lwaki mwali Museveni kati gwe kansoke nkubuuze okujja mama Mbabazi ku prime minister oba n'okujjawo Lwakana Lugunda n'otekawo Nabbanja yagala kumbuuza kisebo tunuulira obukugu obuli mu abo neno tekawani nezo Nabbanja abikoze nze nkubuulira kyogamba Nabbanja takola tamobilizing the NRM nga bajagala need of government business nayo agezezaako ate okusinga ku balala ekiwulira agezezaako so abagamba baagala ku Nabbosa balabire ne kubali nti right honorable wa mama Mbabazi wabavaawo okimanyi ba MP betwalonda toyinza kumenya batano bakolya kitundu kyabe nga tadde musejirinya n'abantu go bagamba nti mbutufu yagezaako naye ng'okimanyi mu intellectuals abaaliwo ba elite yataali olina ke wayogedde wagambye ng'ogenda ku interview ogambye abantu bammwe nga mugenda ku interview sooka onoonye noonyereza nnyo akukyaza ali mu mutima ki oyinza olowooza omwana ono bamuseetinze baba yani baba yaniye nanyini bamuyita balyeku omumanyi we yali emupya ye Busoga weni alemu naye muki kyogaa Musoga simanyi gwanga era bali bakyefaali kati kyogamba naye ono ye nannyini naye yakyaziza si ekisitu anti abaliko kyogamba Kaliisa yakubuuza ku NBS oba kungu yakubuuza ku lw'okwagala kwoli obyongeddemu gemazima wabuuza ku lwa show the producer okwagala kwoli n'ekisitu asobola okubuuza olw'okwagala kwoli era olaba abuuza atali wakagala kwoli bamaliza bamumuza bamugobye bakoze eki kakananga aguvuddeko omulimu
Situ teyabadde fair kyogamba. Kakati ngenda kubuulira forum amanyi lwaki kati ne interviews etukola abantu baba basaba gatuwe yakantu musawa 2 ayagalamu eddakiika ayagalamu kantu Kisitu yakozeemu akantu era ogenda omuntu okujja ku interview onyonyola ebyamakulu bingi kyova olaba mu kwogera wano olina okuba nga okalikirwetinga 8 mu bwongo naye ng'ofulumya 20 ate wegambye tuweemu akantu kyo ya Kisitu si amaanyi nga barometer naye weekend yagyefuza olw'akantu era kukake bajjeemu tebajjeemu mugaso mulala gwonna basazeemu akantu ate nga n'abakavuga bakanyonyoleranga we baagala basooka kwetonda Ssemujju tusonyiwe taata ow'omukwano Nabbasa tusonyiwe I mean gondi baagala awo ne batandika ne banyonyola akantu olwe kantu ke bajjeemu katonyeze ku lubaawo ne abantu b'Emityana nze mbakakasa Nabbosa agenda kubakolera kyemwagala ate Nabbosa ajja kukola nnyo kubajja kubako n'omukono gw'ekibiina era services zammwe ajja zituusa mu bulambulukufu kubanga ajja kuba netteeka alina erimuliko erigamba nti Nabbosa oba totuusizza kino abantu kye basaba kitwale kino kye batuweereza tukyogere Nabbosa ajja bakolera omanyi bano abantu bano abakugunga abakukunavu bakizuula mutima gyabe nti balina gwe basobola kwebuuzaako mu nsonga eyo ne balya saavisi zammwe zonna ze baali bayambyeko oba n'okuteesa kwammwe nga wogezaako muyimiriramu akubuuza kiki omanyi ku paalamenti akozesa bukugu buli kale Nabbosa bayinza baba bamusazeemu akantu naye nina akatambi kenjagala okukubira wano omusajja yagambye senga abafu bazuukira afulumye ennaku ezo ng'ayimiridde n'ensibambi ne Profesa Nsibambi naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde Mayanja azuukidde Samson Kiseka azuukidde Samu Njuba azuukidde Samu Ssebagereka azuukidde Abe Kafumbe Mukasa azuukidde ne basanga omubaka w'e Busiro yetyetye bano benda batyetye latiri moja mubagamba mutya abasajja abo Samson azuukidde ekyabasinga obakwata ku bwongo walabyeko gwe bayita nti nno gundi musiru wa bbaluwa wali okiwuliddeko mpulira batera okivuma nti gundi oyo musiru wa bbaluwa bakivuma abantu abeera atya omumanyi waabeera omuganda gwayita omusiru wa bbaluwa yaba atya era oluganda nkyalukunyonyola nnyo kubanga nze simanyi lwaki oliwe mukono abantu lwaki baba banyonyola bintu bulungi omusiru wa bbaluwa omuganda gwe yayogerako agwira ddala mu kategori ey'abasajja abo omusiru wa bbaluwa abeera muyivu aba yasomanga ebbaluwa zirina nga yatikkirwa n'okutikkirwa naye nga talaga magezi gava mu buyivu bwe kyova olaba olw'okuba nti yabanga afunye n'ebbaluwa y'okutikkirwa certificate eyo omuganda kyeyava agambanga nti oyo nno musiru wa bbaluwa nti akulaga nti muyivu naye musiru okitegedde omuganda twayita nti oyo musiru wa bbaluwa oyo alina ebbaluwa y'obuyivu naye muki tabitegeera bagamba nti musiru wa bbaluwa abaganda balina enjogera ezo enzibu ennyo okiwulira kakati abantu bano bagwira ddala mu kikolwa ekyo oba mu kisoka ekyo lwaki abantu bano twalowooza nti bagezi olw'obuyivu bwabwe naye okutegeera kirala n'obuyivu bulala lwakuba Samusoni Kisokka ye yamukoppako birala ne Samusoni Kisokka ekyo yakyogerako n'agamba abaasoma bangi naye abategeera batono yali akyogeranga n'agamba ne mbabuulira abaasoma bangi naye abategeera bo batono bw'ogamba nti Mayanja Nkanji n'azuukira
Samson Kiseka n'azuukira bonna ne badde ba prime minister abasinga obungi abala Apollo Nsibambi n'azuukira oba agambye n'ani omulala kakati abo Apollo Nsibambi yakola ki bakola ebintu anti yakola ki sibe bakola 1995 constitution bamala ogikola obuzibu obusanga mbazuukira kakati tebasobola zuukira kakati bw'abalaba nga baali balungi ng'ate ye takyasobola kubeera ku nsi eriko babi lwaki tagenda gye bali ne bakolera eyo lwaki tagenda gye bali bw'aba takyasobola kubeera ku nsi gye bakoleramu era olwaleero wajjukidde nti ba Apollo Nsibambi ba Samson Kiseka tebayagalanga bino byabadde akola bitya mbuulira ku mulembe gwa Samson Kiseka omuntu omu we yabba ssente Samson Kiseka n'agamba nti omuganda wange twasoma naye tasaanidde kwolerezebwa tasaanidde kugambwako mbuulira Apollo Nsibambi NRM we yali ekola activities zaayo ye n'azigaanamu n'agenda mu FDC n'abeera eyo ngono wakola tugamba omusajja atuliddemu olukwe wadde Apollo Nsibambi yali mukwano nnyo batinye funza bamugisha muntu wamulaba ddi kulala ya mugisha muntu bajuliza manyi akantu kano waki kanfuukidde kazi wiiki ebedde twakolanga bagambye bajja mu byobufuzi nga balaba Buganda egudde nnyo mu byobufuzi ng'era tebalina bantu bakukunavu kati olwaleero bajuliza abakukunavu abo luli Ssemujju yagamba nti twagenda okujja nga tulaba Buganda essenyo era abo bennyini beboogerako be baaliwo mbubba ne baleeta amagezi amangi era n'abamenya mube yamenya temwabulamu Sseggona abajja basitwa omutindo gwa Buganda naye ekimanyi mube yamenya be bakumpanyiza n'okukola ebyekisiru bena n'okukyusa buli kimu kuba mu myaka 2 gyabadde mu bukulembeze Uganda weyonoonekedde to the extent esembayo nabo bennyini nga tebalina kye bakozeewo kakati njagala atubulire mbu banteetye yatusera omanyi bana basajja yani abasajja twakugamba enkuyu okuyenga enkuyu kati ndowooza ye muntu aba atyabula amazina asajja abo go bategeera asajja akugamba ekigambo n'osigalawo omutuluuliddeawo nga bagambye eki kakati bw'oba otunuulidde mwami Sseggona n'otunuulira n'ab'ebitibwa bonna balaba mwetoolodde ne philosophies zibatambuza kati baleese entyetye kati mbu ntyetye mbuki alaali abasajja bano baagwa ate Sseggona okuswala kwagenda okuswala mu nsi muno okutabanga nawo senga wakiri yasigaddemu ebbali n'agumiikirizaamu emyaka 5 kale katugambe gundi akoze bubi ne bajulira Sseggona katugambe walukaga nti yandibadde olumu akoze bubi ne bajuliza Sseggona naye kati olwaleero ngenda kowulira amazima agatakaawa Sseggona yeeya amanda mu mbugo okujja okwesimbawo agenda kuswala agenda kuwewuka n'akazitowa konna akamubaddemu kalizavingi konna katubadde tumulekeddeyo konna kali ttale kati ate oyogera bwotyo ayina waabadde annyonnyola twagenda okukola ebintu ekivuga nemugamba mugambye kitya sebe ekibuuka kikwambalira nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwenzija nnina kuwa accountability aŋŋamba abo abeetegeerera awayedde omuyaye kakati omuyaye owekitiibwa batuukirawo ate kati olwo olukiiko lwadde lumwettidde abo batandika olwo olukiiko yakola selective mu baasuubira abamuwagira n'abayita mu maka ge naye baali bamuttiddeyo waliwo yasituka n'amubuuza nti se mu myaka 15 gy'omaze mu paalamenti bulijjo olinda kyokkuba olukiiko bwe ruti
nga tulabangako abantu bagambye enkiiko nga zisusse okuva kadi we yagala nga tetulabangako nga tetuyitangako mu myaka 10 n'emeka okiwulira kati mwe yasitukira n'agamba nga waliwo abagamba nina okujja nemba accountability omulala n'amwanuka n'avuga twagitwala tetujagala nga bwe bamanyira okuvuma abalonzi naga ngamba abeetegeerera kitegeeza abalonzi balonda tebeetegeeredde sajja ground temutte egenda muttamu omuntu enkiko zennyini ze yayitira ayita bali selective bayagala juzi yayita TV ze yeesimbidde TV ne zikola olugezigezi ne ziwaguza mpola mpola ne zigenda mu bantu yaziyita kavalinga mikolo gye ne zigenda mu bantu ne zikola interview ku bantu anti zaali zimuse emikutu ng'egyo gyali gimuse kyekyava mu bantu ekiwulira naye nga zewaggula bwewagguzi era balazanya ebintu bye baagala ku TV kati bano abaana ne babusalasala ababaddeyo ne babukasuka nabagamba nekyo ekyo nekyavudde mu bantu wo twagenze okukola emirimu gya kampani naye ba abantu bagamba bwe bati omukulu Semujju yagambye ye yewuunya Bobi Wine agenda kulaare okuba campaign n'atandika kulwanyisa babaka baayo teyabadde Semujju yabadde basaalibwa no Semujju yakyogera ne basaalibwa naye n'akyogera mbadde nzijja bwe yagenda ebugiri yagamba basaalirwa oyo bwe yagenda Mityana n'agamba baagala kati basaalirwa naye amaze ne yeetuuka agenda ebugiri mu kifo ky'okufokasinga ku campaign n'afokasinga ku basaalirwa baagala numbers mu parliament kuba numbers bwe zeeyongera obungi n'ensimbi bwe zikola ki kati wakiri basaalibwa ate kakati yeeyo programu kati yeeyo focus twagala mu MPs to get more money basaalirwa webale nnyo omusajja yeesimba emisanja ebyo basaalirwa byali 2 oba 3 nga tayitamu mpaka we twamukwata ku mukono era basaalirwa ali mu parliament lw'amaanyi ga Kyagulanyi ali mu parliament lw'amaanyi ga Kyagulanyi bantu kukiririza mu NUP mu people power okuba basaalirwa akalulu oyo omusajja yafiirako n'abaana baffe wamazijukira waliwo abaafa naye mu bulamu Mungu akumenga ebintu ebirala naye akufisiza emizimu oyo abasajja abo bagwamu nnyo olw'omulugube emmeme yaabwe ennaku nnyo eyaayaana kubanga njagala okutegeeza Zanero basaalirwa si eyalibadde olwaleero nga against naffe n'omugaati gwatuuseko n'okumulabamu omuganyulo lwa people power basaalirwa akoze ngaani oli Kasiyano Wadri tebalina njawulo kwane Wadri amala n'atuuka n'agamba akalulu olwadda ate yadda basaalirwa tebalina ki njawulo Kasiyano Wadri kubanga bo baatuuka mu parliament ne balowooza nti abantu babakozesanga amadaala kuyitawo kuba kye baba batendeka ne saakolingi yaabwe bonna be basaakolinze ekyo kye baba batendeka lwaki nkugamba ensonga eno okujjako nga tebamanyi kye bayita campaign era okujjako nga tebamanyi kye bayita byabufuzi byabufuzi bw'otuuka mu kitundu olina kulaga bunafu bwawaliwo oba kunaga bunafu bw'ababikkiririzaamu ne Mwami Museveni kyobola bw'atuuka ettololo tanyonyola ku bizibu by'ettolo abagamba tiimu ya Kyagulanyi nja kugimalawo okiwulira just give me whatever nja kugimalawo awo tekiba kibi Kyagulanyi bw'agamba nti bannange wano lulinze yajja nembalaga ne basaalirwa ku luno tugamba ono gwe tuleese nga bwe nabalaga luli baagala abo abantu bonna abajja ne bagamba mpagira Kyagulanyi naye ate nze nzijidde ku ssaawa batukozesa bukozesa kubanga bye bisilosofe ne bano bagundi yabadde batambuza baseggona okwogera kwa pulezidenti nti ku Kyagulanyi omubaka tasaanidde gwe yalonze kibiina sikikkiririza mu bye kyalonze naye ate gwe kyalonda kwa pulezidenti muwagira
owulya za ideas zitakwatagana olwokuba kimanyi nti ono yaliko amasannyalaze nabo benyini bakola ki kati olabira agamba nze nomunya Kyagulanyi ajje waffe n'atuvuma n'atukakkanya tabavuma naye abagamba nze yabalaga oli nga we yajja n'abalagayo ne bakuwa bwe yakulaga nga tewayomba yali akyetegeka kati olwaleero maze okulyamu ensi olukwe bagamba nti atosaanidde era tulaze omuntu omulala okitadde ku ssente baagala ssente bano ddi owagaanako omusaala gwo gwe basalirwa ddi owagaana ku musaala gwo gwatazaagala bwe bakutadde bwe bajjemu NUP abakuleeta mu iPod tewabadde musanyufu nga jema mweri era ne mugamba mbu ssente mugenda zigabana kyenkanyi nga tewakikayanyiza ng'abagambye nti ze NUP ze mugenda otematema nga tewakikayanyiza lwaki olwaleero bajja mu constituency yo ne bagamba nga we twakuwanika omukono naye wagenda wafuuka ndya nabo gye tayimu eno tukugjeeyo ku tayimu eno olaga nti kyebakoze tekigambika ngenda kubuulira Zanero tebakulimbanga nze nyina akantu ke nabagambye nti Kyagulanyi yajja kukwata kitambo ku basezi bonna omusezi mpozi bamuggyako ekitambo amaanyi ne gamugwako saakubuulira engeri gye bakwatamu ekitambo mbuulira wambuulira kiwana wambuulira kiwana n'oli omuyaya akuba eŋŋumbi kati ani gwe bakwata ekitambo oba oli awo ng'olaba gwe bakutta ekitambo tomanyi bwe bakwata kitambo simanyi ekitambo baddira olutandaalo lw'emmuli oba luyita akatanda ne baserekako emmuli bweziti emmuli ezo balina engeri gye baziserekako ne beebasa omuntu aliko ekitambo ku katandaalo ako ku ntandaalo y'emmuli ne baddira endiga ne bagijjako eddiba endiga nga namu nga bagise bwe bagijjako eddiba eddiba eryo ne baliziika okumala ng'olunaku ne balijjayo nga litandise okufunamu akasu ne balizinga mu mbuga nga liwonya nagoberako ekimotoka ekyamaliba kimotoka kyali kinzise ne balizinga mu mbugo mu lubugo olubugo olwo ekintu ekyo ekiwunya ne bakiteeka wansi w'olutandaalo ne bamansaako eddagala baliyita konkomaza konkomaza akola atyo oyo tuli mu kukwata kitambo kati akati akatandaalo k'emmuli badidde eddiba ly'endiga baliziiseeko livunze balijjeeyo kakati ne bamansaako n'eddagala eddala konkomaza kakati bwe bamansaako eddagala eddala namuli mu ddiba muli baba basibiddemu eddagala basibiramu eddagala lya mirundi mingi kati ono omuntu eyabasiddwa ku ntandaalo ekitambo ne bakikoowoola ne kisituka tabagenda bbali awo bwe kisituka jjukira abeerako amaanyi mangi n'omuntu akwata ekitambo taba wa bulijjo naye wabeerawo ekyoto wali nga kiteta okubajjako ekitambo ekyo we bakikwata bakiteeka bayinza okisibira mu kadomola mu nsuwa mu ndeku naye okusitula ekintu ekyo mwe basibidde ekitambo okukisuula mu kyoto wali ekyoto kyaka bakyongeramuko ne ku mafuta kiba kyaka nnyo okukisuula mu kyoto ekyo kyetaagisa abavubuka bakanyama abalinga ayitawa nga bataano ku kyalo bawerako oba bakimayoko n'abalala bakima kikati baba bangi kyekulaga ku kyalo basobola okuba akayitawo omu mu kyalo kimu ekyo kati kitwale nti ayitawa mu babiri mu ayitawa akadomola ako bakasindika okatweka muliro ogwo ng'abantu balinga 10 kayinza n'obbuuka munno gwe kabuuka kadda ku nnyiniko naye okatuusaayo okateeka muliro ogwo wabeerawo okulya n'okkomba essowaani era batuyanira ddala kati ebino ebiwunya babitaddewo olwo nabo babyokya
biri byeyambisibwa kukwata ekyo naye nabyo bamanya bebikwasala ki naye bikasuka muliro ogwo bakirowoozesa nti omulufu wali wano jangu olye okusinza kakati amazima gali nti bannabyafuzi bonna betwalina abaali ba elite bonna baaliko bitambo kati omukwasi w'ekitambo yabateeka ku ntandaalo y'emmuli yeKyagulanyi kakati n'atandika okuyita buli omu aveemu ekitambo era abaavaawo ng'ekitambo tekirinnye be bataakiina buli alina kyayogera atumanya abaana n'abalidde bagamba omusambu abwanika sipiidi yonna gye baakozesanga mu kudduka ng'era abantu bagamba tubasanga ekiro byonna byali bitambo era abalina ebitambo bw'owulya bagenda balogootana omanyi omalo kikujjako ologootana mukko kati abataabiina be bannambooze bamuwanga kivumbi abaasigalawo bonna bo baatekebwa ku ntandaalo wansi ne tuteekayo ekiwunya tuwulirize twagenda okulaba abala bonna bakoze eki kati abasajja bano bonna twabambulula amaanyi gaabwe gali agataali amaanyi gaabwe gali agataali meerufu agataali nakyo omanyi waliwo amaanyi gali gebuga nti gano gaabwa Katonda kati ate gano gaabwa sitaani kati amaanyi gaabwe gaabwa sitaani twagoleka eri ensi ne basigala nga tebalina kibategeeza agalowoozesanga abantu bano nti amaanyi ge balina gaabwaki gaabwa Katonda twabambulula era ngenda kubuulira olwaleero bwana Zanero nga tumaze okukwata ku basajja bano ekitambo bonna basigala kyova olaba kati beekazaakaza bwekazaakaza kwekalambaza atuuka wanayogera bino n'atuuka wanayogera bino n'akulowoozesa n'okulowoozesa nti ye munene n'abalonzi mbu beetaaga ye okusinga ye waabeetaaga sebo abasajja bagamba bakuyamba bayambe olyo makadi n'agamba musaasire eggwanga kakati nze n'abalonzi bange nze ndimu obutungulu n'ennyanya n'essupu naki nze ndi kasupu kali akawoomu era nze kyova olaba sizini abalonzi mazina sisena miceere nze kuba bakimanyi mbaleetera ebyadde bya palamenti ne mbabuulira abayamba buyambi bayinza obutabimanya nga taliiwo bayinza obutabimanya nga taliiwo kati walaba omusajja kati TV n'amawulire baba bakola omanyi natunulidde Ssemujju nga asitudde volumes 3 okuzireeta ku TV nanzijukiza omusajja ono looya awaaba ebyekisiru Mabirizi nanzijukiza Mabirizi yatwala akamotoka kalamba yali abase nazi nti ngeze waba musango akamotoka kaluku mubiri nga kajjudde ebitabo katugambe abakugu bano badira obukugu waabwe bonna baabuteeka mu kusoma wabula ne beerabira obuteeka mu kukola okay nga tumaliriza Hafu London Hafu London muzeeyi saategedde kye yabaddeko taata wa Hafu London abeere alemu bamugyeewo okutuusa omwambaza essaati n'omuwa pikipiki empya taata avuga boda kweja emyaka woozayo omwana ali mu levo ya Hafu London abamukulu ekimala oyinza oba nga tolina maanyi gamala kuvuga migugu gya boda tulina obuzibu taata betwasanga mu bantu abo ate taata naye Hafu London yamuyisizaamu embooko ati simanyi yagasana kabazi simanyi Hafu London kye yakoze taata we oba kali wankanoonyi yamuyisizaamu kaka lawaddamusi mukulu tasobya baba bla tata wo tasobya who said awe tuli Hafu London yakubye kitaawo kakati mu nsi eno gye tugendamu tulabye nnyo abantu abeesirwaza mu bintu ebyenjawulo Hafu London kitaawo oyo nga bw'omulaba yevugira boda yagala kunoonya katambi ka taata naye amaze naawe ndowooza taata yayogedde oba atya katambi ke kaliwo aka taata Hafu London genda maaso wenakalaba yevugira boda mu kuvuga boda okwo alaba kye yandibadde akola ku myaka gye
ku myaka gye yali baddawo wali ngamba yali badde afunayo ne bubodaboda wasobola okuwa baani taata musajja wa NRM nnyo epiki kuliko Muzeeyi Museveni naye ayambadde Muzeeyi Museveni ate avuga boda ye nga kuliko Muzeeyi Museveni wano wewaka okirabi wano eno eyo Denisa yateekako Muzeeyi Museveni nkyabalaga n'obutebe bwa yero kati mmwe abadde bagamba nti kitata wa Fulandani si wa NRM Muzeeyi amwagalira ddala amuli musa kale tulabi amuli musaayi naye ngenda kubulya ekintu ekyo ensi weegenda etambula ekintu ekisinga okuba ekyobusiru be bantu abali badde abakulu betujjako adiisi okutuuka okwesiruwaza to the extent nti bampaddeyo kapiki n'okwambala yakatisha naye n'atamanya nti ne piki yandibadde agyegulira yali badde alina n'obusobozi obugula emmotoka nga ne piki agiwa mwana we tasobola nakulaba ne mu mbeera mwali embi nti NRM yamukonzi byetuusamu yembeera tasobola nakirowooza mu bwongo bwe nti yandibadde asukkawo ddala ddala bw'obeera nga gwe Afulandani omwana wo ku tayimu eno ali eri e South Africa yagenda kuyiiya bulamu gwe kyolaga kyojje mu NRM kapiki ne t-shirt toyina na bizinesi gy'ogamba nti eyimiridde ku lwa NRM kankubuza ekibuuzo bwana Zenero wandibadde weetaaga kikwa Fulandani walibadde weetaaga nga gwa Fulandani kitaata bwe kyayogedde ekyo kyali agambye nti muperereza ajje eno asobole okufuna mu kibiina mbuulira kikye waali egombe kitaawe kyayina ekyali kuddusiza sipiidi nawe gye weegatte ku kitaawo nga nze Afulandani nga gwa Fulandani taata oba ayagala Afulandani ajja avugire kuno boda okuvuga boda si mulimu mubi ne mulimu ogutandikibwako nti oba otandika okweyiya obulamu kotandikire ku boda ani yandiyagadde okuba taata boda yali baddemu ne saizi waliwo saizi za boda sizimanyi ekituufu omuntu oba osukka emyaka 35 ng'oli ku boda oba olemeddwa bulemu obulamu obozeza emyaka 4 okudda waggulu oli ku boda obulamu babuganye naddala myaka 4 okudda waggulu oli ku boda oba tolina bwebezi kyakkola era oba tonafuna busobozi bukola kirala kiyimiridde bukola kintu kikoze eki kiyimiridde n'ogamba kale kansigale wano lwakuba nfunayo abaana ez'okulya naye nga si gwe gwali badde omulimu gw'okola ki gwe weetaaga naddala ng'osusiza emyaka 4 oba tokyasobola mpewo eyo okitegeera naye ogibaako lwakuba ogibaako mu ngeri ya siina kyakkola ogenda kubba sigenda kubba mu ngeri ya naakola ki okiwulira kakati njagala bakitegeere abatula bano abatuwuliriza nti wobeera Afulandani olwali wagenda South Africa kweyiya oba n'abalabana abali ku kyeyo ba mu byaki oba mu kiyumba ddala baali kunyonnyodde ki okukomawo nga kye bagenda okuwa eri t-shirt bakweyo ne bodaboda tebigatta anoonyeza ontegera kye nkugamba kakati taata yabadde asaana mu kibooko ezimuzuukusa abo ate we nafunidde obuzibu nti kyoyogera kikyamu anti gwe wagira Afulandani okuba taata we anti kyolina okumanya Afulandani takuba bukubi taata we embooko embooko kabonero akazuukusa teyakutte kibooko n'amukubanga ye naye Afulandani akozesa kibooko mu ngeri y'akabonero akazuukusa yakoze ebibi bibiri yatadde taata we mu mbwa mu nsi gy'afuga n'amufuula embwa bw'oba olumba Afulandani n'amala n'amukuba n'emiggo wakiri yandimufudde emwana amusonyiwa bw'oba olumba Afulandani kitegere nti president wa Dogon Nation ajja kufuula embwa kubanga yeewe content we amukola ofuusa embwa kuba president weeri bw'oba olumba Afulandani nkiddamu kitegere nti Afulandani president wa Dogon Nation kuba ye mu nsi egyalimu content we amukola ofuusa embwa kubanga gyakulembera eyo
era talina muntu gwakuba mu buntu amukuba mu mbwa omuntu oyo amukuba azze mu bubwa afulanda nanoonya embwa kati weewale wabeerawo omuntu weewale nnyo okuleeta mu nsi y'embwa wabeerawo omuntu mu nsi y'embwa kibonerezo ekiriyo tetulinayo kyakalabba kibooko tulinayo kyakibooko n'ekyo kufuula embwa andi wafulani mu nsi y'embwa asobola okulaba omuntu n'olowooza omuntu saagala ogambe mbu nekyokufuula embwa oledde bw'ojja mu nsi y'embwa obambwa oba ogenze bulyambwa oba mbwa oledde oba otuuse mu mbwa afulanda bulyambwa bw'ogenda mu nsi ye oba ofuuse embwa kati mu bintu byonna bikola byokola weewale nnyo okuyingiza mu nsi ya fulandani kubanga eri tebaayo muntu takuba muntu akuba mbwa naye ng'embwa erizembo linze abali mu nsi eno eyaddala awo nina obuzibu naafulandani gweokiba yafulandani alina buli kika kyambwa juzi yaleeta embwa y'owekitiibwa yali wenabira kwa fulandani nali simanyi kakati nabaddaawo linakoko gyebeze obanyi mulaba nnyo nabaddaawo naleeta embwa yali lipazo mwaginaasa embombo neŋŋamba omusajja ono yabijjirwa gye baleeta yali enzise fulandani embwa azijja wagwali ozirabyeko ezo embwa sizirabangako oba yaziteekawa naye nange newunya engeri gyafunamu embwa ezo nandi buli kakati kondetu wa fulandani bw'ogenda mu nsi yo oba olimbwa weewalanga nnyo okutuusaayo naye tolina kutuukayo mu nsi ya fulandani kati kola ebintu ebitakutuusa mu nsi ya fulandani kubanga buli wotuuka mu nsi ya fulandani ekibonerezo ekiriyo kimu kibooko kyobola ne kitaawo we yabadde annyonnyola yagambye oba nfuula mbwa oba nkuba naye nze muyisa jeno mu muvumenti najje mufunira namuyisaamu yamuyisizaamu ow'embuya naye abantu abakulu naye taata alimba amazima gali nti ne botafiire bali bakutunuulira ng'oli bwotyo wewagira movement kabi mwami Museveni abantu abagira movement balina kuba nga bakisa kya Mukama ng'abafulufiga tebalina buzibu kuba bagifunamu bakunama ne babawo emmotoka naye omuntu ng'owagira movement taata simanyi ng'oli mu mbeera eyo mu butuufu tewali nsonga wadde ebbiri lwaki wagira movement kuba listi gwe kubanga omuntu ng'owagira NUP ng'oli mu mbeera eyo kitegeerekeka nti nange tunoonya kubeera bulungi nga tulina obwenkanya mu ggwanga kisobola oba ekikulemeseza okufuuka obulungi mbeera ya gavumenti era oba mutuufu ogiwakanya naye obeera otya n'obukkakkamu n'eddembe lyo n'ogamba nti nze bannaaye wano ku booda wendabidde enjuba n'omusana era n'omwana wange muyita aveeyo teribangalawo ompita n'oli yagenda ku kyeyo yalize ne twegatta ku movement era kyemupererezaako taata tusonyiwa bakoze bo by'okufuula embwa n'okukuba naye naawe byogenda okwogera n'ebikola lowooza ne bannansi kye bategeeza tuusizaayo olowooze ne ku baana b'abantu abafudde taata talina kulowooza ku kintu kirala kyonna yerowoozeeko abeera bw'ateekeko ledi awulire nti abayimbi bagenze ne bafuna miliyoni 5 gwe nawe wetunuulire gwe naawe olabe gwe eyazze n'oyambala akasaati ne pikipiki naki gwe wafunye mmeka ekyo kituufu kuba omwana yenna nambeemu omuntu watuukira ofuluma eggwanga wano mu Uganda abagezezaako nga biganye naye Katonda n'amubulesinga n'ayitamu kuba ekyewuunyisa wano mu Uganda ate ova mu nsi yo oba ofunye omukisa era bagamba munnaye abaana be yafuna omukisa abaana be bali bweru tebereza ng'ate ogenda bweru kyandibadde kya nnaku naye wano mu Uganda tukiyita omukisa nti wagufunye kyokka otuuse eyo mu bulumi bwonna ogenze taata akugamba okomewo ovuga ebooda taata tusonyiwe nafulandani mutusonyiyire okuyisaamu embooko n'okufuula embwa naye n'abakuvuga gye bakutwala si walungi abaana abo abakozesezza bo babuuze bataata baabwe baabaze ne bakukwata vidiyo bataata baabwe bavuga booda bakulageko ku bataata baabwe era nabo bambale ku busaati obwo nga bali mu mbeera eyo we out